ebya Fred Lumbuye okubeera nga yeefuulidde Robert Kyagulanyi Ssentamu ne NUP yonna baby no tubirese ate ebya Prima Kadash ayina bye batambuza ne Lwasa nabyo tetubireseyo ebya Shiba ne Wininwaji n'amawulire amalala mangi gabera wano ku Clarity Source 256 ne kwaniza gwe omulungi atugoberera ne gamba okola kyomanyi nnyo okubeera nga wesiga okubeera nga ffe tukutusako amawulire agabera gatambudde ku ba celebrities bo even around the globe nkugamba gwe mukwane akasoko okulaba videos of please subscribe notification bell tujerabira comment section naye eberawo wansawo video okujuwa ka like ekibera kya makulu nnyo nkugamba nti mu kaseera kano katandikirawo mu kya information yabadde olunaku lw'ejjo omukyala atamanyikidwa bulungi manya ge naye nga yabadde ayambadde mu byambalo ebimyufu okwoteeka n'enkofiira ey'ekibiina ekya National Unity Platform ekyabadde kiraga nti ye yabadde asazeewo akiikirire abo aba National Unity Platform abali ku diaspora yagenze maaso n'okubeera nga wanyisiganya ng'ayina ebigambo ebyo byayogera ng'abiraga abisindikira omumama Nnaabagereka wa Buganda kwoteeka ne Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga. Ebigambo bino tebyabadde biwoomu yadde era ku lwekyo tetujja kulaga ka vidiyo ako kuba kabadde katyoboola nnyo ekintu ekitaabadde kituufu oluvannyuma lw'akatambi kano okusaasaana omukyalo ono ng'ayina ebigambo ebyo byatambuza munnange omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yageza maaso n'okuvaayo n'avumirira ekyo ekyatuseewo era n'agamba mukyala gwe kyokoze tukivumirira kyokka ate ekyewuunyisa oli mu byambalo byaffe eby'ekibiina ekya National Unity Platform yagenza maaso n'okubeera ng'agamba nti omukyala ono agobeddwa mu kibiina era takyakkirizibwa okubeera nga yeeyita bwa kibiina kino. Twabadde tulyawo omukulu Fred Lumbuye ng'avuddeyo naye n'obusungu obuyitirivu ng'ajja n'agamba mukulu Bobi Wine with all due respect mukulu bulijjo entalo tukulwanira nwanire nga gw'oyina kusirika n'olw'ensonga eno wekituuka ku kya Buganda nakati sirika. Yamugambye oli politician toyina nsonga lwaki obeera ovaayo ate otandika okwogera ku bintu bya Buganda sirika tolina kyotugamba. Omukulu ono yabadde munyiivu nnyo era nga bw'olaba posti eyo bwetambula mukwano omukulu Lumbuye bw'atyo bwe yategezeza nti omukyala Fiona yabadde mutuufu kubanga olw'ensonga ezo ye ze yataddewo zagamba nti obaoliawo kyabadde kituufu omukyala ono okugamba ati ensonga zino tetunnabategeera bulungi lwaki ate Fred Lumbuye okubeera nga wa NUP ate avaayo n'alumbagana omunene wa NUP ekintu ekitali kituufu naye tugenda megenda maaso nga tuzigoberera kubanga ffe omulimu gwaffe gwa kutusako information ebeera etambudde all about celebrities byonna politiko kyonna kasita kibeera nga bali mu limelight we bring it through eyo ngenda beera nga nkugjayo munaye nkutwaleko ku ssomero lya Green Hill olunaku olwaliyo tugudde na kikangabwa tugenza okera ku makya nga munnange embeera eriwo si nnungi yadde abayizi basatu bavuddeyo ku ssomero olunaku olw'ejjo ne bafuna taxi ya Uber taxis fena tuzimanyi munnange ne bagamba babatwale ku airport Entebbe nga babagamba balina mukwano gwabwe gwe bagenda okimayo munnange mu kutuukaawo yabavuze yagenza olaba buli mwana ajjayo passport ye ne visa agenda okugezaako okulingiza nga buli mwana alaga agenda Dubai ekintu ekyamwewunyisiza n'agamba abaana ab'emyaka 13 batuuka batya okubeera nga balina passport okwoteeka ne visa kino kyamweraliikiriza kyokka yagenza olaba nga n'abaana beeyongeddeyo bagenza ku ATM eryawo eya DFCU mugimanyi bulungi abali batuuse ku airport nga baagala kujjayo ssente we twaba tuuseeko abaana ne bamugamba emitwalo 40 ge twagala naye lwakuba kaadi yabadde ebikoze ki eganya okujjayo ssente kino ye kyamweraliikiriza n'agezaako okunoonya ku ngeri gy'asobola okukontaktinga nannyini ssomero era olwamugambye nannyini ssomero n'akwera poliisi yabadde kumpi bagenda bakimayo abaana bano babubuuze ki ekigenda maaso amawulire amalungi gali nti basobodde bafuna naye nga amazima agazuuliddwa gali nti babadde bakukusibwa yena yabadde bakukusa na nsonga ki yabadde abatwala byonna tukyagenda maaso n'okubyekkaanya era singa tunaafuna ekintu kyonna okuva sayidi eyo tujja kubeera nga tukikutuusa kuwabula kino kitulaga kingaffe tubeere bulindaala abasomesa abayizi na buli omu tunuulira omwana ataliiwo mumanye lwaki taliiwo kubanga bintu bingi ebitambula mu nsi z'ebweru eyo bingi bye bakola ku baana kati wewuunya omwana w'emyaka 13 ayinza
kyokufuna passport kw'oteeka ne visa ssente abeera yazigyewa ani ali emabega ekintu ekyo kikyagenda maaso n'okulondoola njagala nkugye nkutwaleko ewa the queen Sheba munnange yavuddeyo neera n'atugamba engeri gye tumusaba okufumbirwa manyi munnange ffe wafaani totunyumiza kasita tulaba nga okuliridde nga tugamba naye omusajja bakigamba wininwaji bakigambye abayimbi bangi bakakigamba omukyala arintale naye ne Sheba yavuddeyo n'agamba nze ensonga lwaki sifumbirwa kiri nti saagala kudda waka nga tulina gwe tugenda okkaana naye njagala nzirenge waka nga nina ssanyu nga siina nnaku nga siina nakweraliikirira yadde lwaki munteeka ku pressure to get married nga temumanyi kyekitegeeza yeyongeddeko n'agamba nti yakulira mu mbeera embi n'olw'ensonga eyo ate tayagala abeere ng'ali mu mbeera mbi ng'akuze talaba nsonga lwaki mumuteeka ku pressure okugamba nti afumbirwe Sheba kalungi tavangayoko n'atugamba nti muntu yuno ali official gwenjagala takikolangako newankubadde abangi balwisa dde olugambo nti ye ne yali manager we Jeff Chiwa balina enkonagana eyali essuka ku bwa manager n'omuyimbi naye kyabagambye ekituufu ye kyayagala kubeera ng'asobola okudda waka ng'omuntu aliyo basobola owuliziganya wabula so sikukayana sikuleekaana that's all Sheba kyatugambye n'olw'ensonga eyo eky'omwami tugumiikirizeemu ngenda kujjayo nkutwaleko ew'omukyala wininwaji atadde Swangz Avenue mu Katyabaga akatyabagako mwekalirwa nsonga bagenda ebweru nga wetwakutusako estory ye ne FIFA Maker mu UK nga bagenza okubeerako ekivulu kye bali bayimbako ekya Mama Africa omukyalo oyo yali abatutte naye munnange omukulu Ismail Access bwe yalabye engeri omukyalo ono wininwaji gye yahandalinzemu ensonga zino yavuddeyo n'amugamba teweetyebeka mukyalo weefugerwa nsonga career yo oyina woogiteeka bano abantu bwe bakubukinga siraba nsonga ate lwaki obeera ovaayo n'okola vidiyo ey'obukambwe bwetyo omuntu n'omuvumaavuma nga wavuma Mama Africa gwakyalaba bintu binene ffe clarity tweyama okubeera nga tukutusako information era vidiyo tugenda beera tugikulekera wekkaanye naye Ismail Access kyagamba nti omukyalo ono engeri gyahandalingamu ebintu si yentuufu agenda laba abayimbi banne mbu nga bamuyisa nga bagenda mu maaso ye ng'akyali bwali Ismail Access alina kyayisawo ayogera ku mpisa za mukyalo ono oba ayagala kubeera nga amuleka mu kunyigirizibwa munnange that's all that we have today nkwebaza gwe omulungi atugoberedde okuva gye twatandikidde okutuusa